Kooti Nsangi ebadde ekubirizibwa omulamuzi Katekere George Egobye okunoonyereza kw'omuwabi wa gavumenti ku fayiro y'omusango essomero lya King's College Buddo mu livunaanira Kigemuzi Samwero nga bamulumiriza okusaalimbira ku ttaka ye kyawakanya ng'agamba nti ettaka lino lirye booya. Emabegako tuzze tukulaga emboozi ez'enjawulo ezikwata ku musango guno ogumaze ebbanga nga guwulirwa mu Kooti Nsangi ng'omulundi ogwasooka omuwabi wa gavumenti Okunonyereza George yategeeza Kooti nti bakama be baali bayise fayiro y'omusango guno enoonyerezebweko ng'asaba emyezi 2 egy'okunoonyereza ku fayiro eno. Twasemba okujja wano mu Kooti nga 8 Ogwokubiri ne batugamba nti fayiro bali tusuubira okusinkana omujulizi waabwe asembayo Sitowamani yatereka ebikondo byaffe bye twajja kuli yabitereka mu poliisi. Tubadde tuzze nga tumanyi buli kimu kigenda kuggwa leero naye ne birabika ng'ate fayiro tekoze eki. N'olwaliro Kigemuzi asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Katekere George okuli omusango guno nga zina abajulizi 8 bakakasa nti yennyini ttaka nga Kooti bwe yalagira. Era gwesenga etulugunya lw'ekibanja kya mukadde waffe kibalugamba nti kyabwe tetumanyi ngeri ki gye bakifunamu naye tumaze ebbanga tulwanagana nabo mu Kooti wano baleeta abajulizi tebabaleeta baleeta ono bamuleeta oli tebamutatuuka. Wabula ekijja omulamuzi Katekere enviiri ku mutwe ye muwabi wa gavumenti okutegeeza nti yadde emyezi 2 egyabaweebwa giweddeko fayiro eno tenava bakama be ab'oku ntikko era n'asaba omusango gwongerweyo. Munnamateeka wa Kigemuzi nga ekintu mayiko kino kimujje mu mbeera n'asaba Kooti okukozesa obuyinza bwayo okugenda maaso n'omusango kubanga yafeesi y'omuwolereza wa gavumenti kaakati tekyagobera amateeka ag'omusango guno. Wabula nga bwe guzze guba ne leero ab'oludda olwa King's College Buddo tebalabiseeko ng'oluvannyuma lw'okuwulira oludda lwa Kigemuzi omulamuzi Katekere agobye okunoonyereza kw'omuwabi wa gavumenti kubanga bakandaliriza nnyo oludda oluwabi okufuna obwenkanya mu musango guno. Naye omulamuzi kyayogedde kituwadde essuubi nti era essaawa yonna ebintu bijja kukola ki bijja kuggwa. Omukisa omulungi omulamuzi asazeewo tajja kugendera nnyo ku luuyi lwa sayidi ya gavumenti y'omuwaabi. Kooti ewadde olw'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno okuddamu okutuula n'okugenda mu maaso n'okuwuliriza obujulizi obw'oludda olwawabirwa wasobole okubaawo obwenkanya mu musango guno. Munnamateeka Kintu aliko byalambuludde ku nsonga eno n'ategeeza nti bo beeteefuteefu naye ate aba batwala mu Kooti beebulankanya wabula ng'alaze essuubi nti omulamuzi Katekere waakubawa obwenkanya bwe basuubira. Kati olunaku lwa leero tuzze twetegese n'abajulizi baffe bonna abajulizi 8 nga twagala tuwa obujulizi obukakasa nti ekibanja ekyo kya Muzeeyi Kiberu Jemusi ne mutabani we Sande Kigemuzi. Naye ekitujja enviiri ku mutwe omuwabi wa gavumenti agambye fayiro teriiwo. Tuli ba mukisa nti omulamuzi akkiriziganyiza naffe omusango gwabwe n'aguggala era tuddamu kuwa bujulizi nga 24. Tugenda kutandika kuwa bujulizi nga 24. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku STV Agalero.